eno kooti Museveni yagireeserwa nsonga nnyingi emu ku zo kudaivatinga kuyisaawo kino ekya Political Organization Act ekya IPOD ekyokugabana ssente. Okimanyi nti kyagendedde kuli anti buli Museveni lwaleetawo security ku parliament ne muddukawo mugenda okudda nga waliwo ekiyiseewo ayina waali eri ajja kulabika naye ensonga ze zikwata ku parliament kwabadde ku parliament yali jaziwulira very soon nti ali mu kooti ensonga naye zijja kuba nnene zirabika nnene. Yenze Haji Arun omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja kola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu aba bulijjo kola kwabo bonna abalina ebizibu mu mukwano bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga kola ku mikisa egy'emirimu kola kwabo abaagala okugenda ebweru muntu ng'okozesebwa amajiini okozesebwa saitwani ebyo byonna mbikolako osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweerezalabikako simanyi aliruddawa kizibu ki omwami oyo asinga kuba babadde bakolera sayidi ekibuli okubeera related n'abamawulire era obadde omubuuza ensonga gampaamu akadde ngenda kuddira tufunawo obuzibu n'abamawulire ng'alina bw'atuyamba ng'ali resourceful kusinga basayidi abalala Akulo teyali bw'ati Akulo yali arrogant nnyo Akulo bwakwata kazinda naliyo ne bakola search certificate nenjifunako kopi nga ya page 24 12 kati yakulira CID wagenda mu kooti n'ateekayo pages 5 yateekayo 4 page 8 azikuulako kati n'asayininga wano nti eno ye page esembayo nga yeerabidde okuteekawo nga yataddewo akagambo PTO please turn over. Kati nkola story ngiteeka mu monitor mbuuza Akulo comment Akola ngamba nti gikube nkusibe nakubira ne mukama wange jeti tumusiime James kati ali mu UCC tumusiime nampita nangamba sebo eno story facts singa tezikwatagana bagala kutuleetera bizibu ne mugamba Akola akulimba kanzireyo ekanone chaji kite enziju nendeeta nga wana wali PTO waliwo dola omusajja olizi yatwala tebaziwaayo mu kooti owa poliisi yakola saaki ku kazinda n'ebintu mwalimu n'emmotoka ndala zaali zansiba mbyona yafa prime minister byonna ebyo ebirala zaali z'abafaaza eno ekisubi ne mugamba fayiro gundi yine chaji kite entuufu eri mu kooti ya page 4 n'ayita n'agamba Akulo ne statement Kulo yagamba ekigambo kimu n'agamba mukama wange nti ndabika nkolagana n'ababbi Akulo yali board member ku National Drug Authority nenkuba emizivuyo gyonna egyalimu naye ne mukubiramu y'omu ku bantiisatiisa okutta kunsiba sinafuna ngamba kunzita kakati oyo yali Akulo omulala yaliko ow'ekisa yali Elizabeth Kuteesa ono yafojinga gundi chaji ya Besigye nti yakwata omuwala n'ateeka mu kitabo ekikadde n'aswalira mu Elizabeth Kuteesa yagifojinga era bamuleeta mu kooti ne bamuwaako obujulizi ne bamulumiriza naye ate yanyambako ekintu kimu basiba omusajja wange yali eyo nga bagamba byente za Saala Nkonge ente 20 Kanobero n'agendayo n'amulemerayo RDC yaliko ebiseera yali chairman wa Makindye yawandika obutabaawo bamuyitanga ani yafa waliwo yali chairman wa yali RDC n'afuuka mutegedde yawandikanga right yafa n'okufa n'engende ewa CID olumuwandiseeko story tufuze ba mukwano nemugamba n'omusajja wange bamusibye naye alemeddeyo bagamba yabbe ente n'agamba bwanazi nyamba bamute ngali katwe bwanadduka onazisasula konze omusajja alina amaka ne bwotundako limu ogula ente 2 kati ente bagamba 2 nampaaka baluwa ntuuka ssaawa 11 ewa DPC nga ggalawo ne mugamba mukama wange komakunzi tikiki njagala Ssenyonga bamusibidde wano ne OCCID angambye nyambeko naga mwe bumanya abakulu mujja leti nga sawa zituuse genda ogule mpapula
awo tebaba nampapula ku poliisi wabeera wali wazokyera nayo kyamukumpi afulimu kati nsanze omusajja kyeyune gwenza bamuyita Ssenyonga yafa gwenza okweyimira teyannonda ne mu kalulu eyali ampagira musajja we yamujjako eggaali ng'asomba bintu gye yamugulira genda sirajja kugulira eggaali era bwe twawangula twesonda ne kijjamu ne mugulira eggaali bambi kati banyina be bajja ewange nga bo balonzi bange ate oli gwe nyamba si wange ne bagamba kanyambe mmwe kati ntuuka wali mubuuza Ssenyonga oli oti alina mutabani we nangati gyendi ngamba dde nzize kugezaako okulaba nga nkweyimira totawaana buyagamba kati gwobeera gwe okola oti nzitambula butambuzi nenzira ewaka jjukira ate bali abantu nye balonzi bange tenziraka era nagende wa DPC nkomawo bamugyeyo bamutadde museero yali neseewo ne mutabani bamugjayo owaayi ono omwami omukulu azze okweyimirira omumanyi naga mbu kansala naga kale ddayo oba tomanyi nakiti kansala sebo nga bamugamba tukutadde amaze okusayininga naye engatto zo mpozi onaagenda nkyali abalina engatto banyusi naga saagala ngatto njagala kugenda waka katutuuka wali wabweru ku stage tugende mu town ne ntunuulira sayizi y'ekigere kye ninsala ekkubo ne ngenda mugulira sapatu ne mwambala yambuuza emirundi nga 10 mugyeyo ntya nga kano yalemeddwa okukola ki okumugjayo ne RDC yalemeddwa okukola ki okumugjayo jjukira RDC yali chairman Museveni amujja kuba chairman yamuteeka ku RDC ate abumugobako yali mu education yeyo Kalinda Kurannima Kalinda mujjayo watuuka kana nsindikira akebiri kana akaali akagreen akawo omulaalo we nno mugamba nyemu amatanyambi ne mugamba ndi yava mu kukomera akebiri mugambe nkamulekedde muyambi buyambi kati bamala okunaaba n'abakagamba banyina yatulana ku ttaka tula mu ntebe ze akasajja kamwe kanzijeyo bakakoze katya akasajja bamala omugamba nti akunonye nga nkuba akaama ninayo n'abantu abalala babiri batusiba basatu nemugamba lwaki tiwangambye nga nakugambye wano nongamba siso kati nzirayo wa DPC nsanga mu lukuubo nemugamba musajja bangamba omu naye bali babiri naga jangu enkya njabba kuwa kubwerere kasita omukulu yakusindisa namugamba enkya tugenda Mbale nali ngenda kukyekera uja nga tunoonya University of the Year Mbale nanga gona wa kadi njabba mu era baba muwa naye nga bo ate bawagizi bange kati okuva olwo omusajja oyo Ssenyonga yatandika okubeera mukwano gwange nambuuza nawalirizibwa n'omuziika siziikaziika bantu ye Masaka kati tudde kwa Twine gubabuza Twine nkubuulidde abadde social mu bantu Enanga naye yali mukwano gwange twatulako ku pologulamu emu nangamba bagenda kukola lishafo namugamba bagenda kukola lishafo ku bawogezi ba poliisi naga batamanyi Luganda Onyango we bagenda okukola ng'enanga yagamba lishafo bwe yajja naye yamutwalira tebamuleka ono yavaako ye yamukomyawo kaakati Enanga Olanyanga afudde ali ku bizinga ne nkubira Mawu nemugamba omukulu afudde ki nga kitalo kuba jjukira yagenda nabo nangamba nti sisobola kukola ki kubuulira sirina ndi eno kituufu afudde naye soogerera famire kankuwa essimu ya muganda we oba taata we nampa eya muganda we teyakwata nenfuna eya taata we nemugamba omukulu nga kitalo nti kitalo omwana wange omuku bamuse butwa ali eno waffe mwami mulala mukyala ali Kampala nze wategedde otya amunange ffe yambuulira nga tannaba nakufa era nkimanyi bakoze eki biteeka ku mukutu gw'observer ne NTV eteekako Enanga gyagamba nti buli eyayogedde nti waliwo amanye ekyamuse tumusanga ku CID Enanga abamawulire tumusanga ku CID kwate essimu nkubira Twine mukama wange nze omukuba awandiise saagala onkwate nze njagala ombuulire ntukwagala olunaku bwaitu nja kwereeta naye yabiŋŋambye ye taata musangawo ko ye nti ndi musiru taata omusanga waawo taata ndi musiru okuyita taata tannaziika mwana nange ebigambo by'Enanga netusirika
era twalinda batuyite ne bifiira awo ne bagamba omukulu tajja kwogera taata be n'oluvannyuma yayogera era n'akiddamu yafuna official mabugo n'afunayo n'agatali official ekyo nekigenda n'empewo awo wefiirirwa nga maze okujjukira yali mukwano gwange naye olanya yadde yali deputy nga avuganya mukwano gwange nnyo ate kadaaga kubanga bwe bamuwa okubuuliriza kakiiko kaffe ku Kalungi chairman nze nayamba Kalungi obutagenda kuba twalinamu n'aba movement bakagolola yali RDC ne Sendiisa twagendanga wa minisita nagamba sebo bagoba Kalungi naffe abeeni batugoberamu akakiiko ne kafiira awo lwa byabufuzi kakati tuyina abasajja bamuterekawa tuyina toyinza kugamba nti yabula obukakafu obuliwo bugamba nti IGP yamuyita n'amusangawo ne deputy ne babaako bye bamubuuza ng'abeesefuse bwe bali ne baga nti omuntu wuuyo mbadde mwagala kati oyinza okugamba nti yabula IGP musiraamu wange n'ava mu musango nga yamuyita ayina waali yali ajja kulabika naye ensonga zezikwata ku parliament kwabadde ku parliament yali jaziwulira very soon nti ali mu kooti naye zijja kuba nnene zirabika nnene kubanga naye twine ndaba ng'ali ku ddaala lya waggulu n'emmotoka yasigalawo wali ali ku ddaala ddene ate aludde mu poliisi azimanyi so kyonna ekimukwasa yasinza okujjawo nga mpulidde nti kibwe kiti kati nkyamubalanga ali ate bw'aba innocent balina okulaga nti n'omupoliisi naye muntu bamulaga abantu be waali wonna waali simanyi naye kati tulina basale z'olunankole ate zirikotolaba nti bamulesawo motoka ne bamuteekamu ndala bakuwa basale n'entambula bagikuwa kati gwe gy'olindiridde bwe banagimpa bw'aba nga first son yagimpa nja muga ntwala naye baali bakutteko mu safe house yonna nzikiriza nsooke nkulage nali ngenzeko mu safe house nyingi ezasiba Lwabooni muganda wa Kagola naye sigenda ngamba gwe nga bakututte nga tebanteekangako mu safe house bankomya wali Kibuli kakati ne ku poliisi wali tosaba nga genda kusoma sisabaayo kubanga bwe kibanga basajja Mivule yaŋŋambye yava mu safe house ne bamutwale wa president nakkiriza byonna bye baamugamba ng'atamanyi nti bagenda namusalirako omutwe mbwera mbu n'ennyumba ze bamuwa biki byonna kati buyinza ki bw'oba nabo obugaana safe house nga banyini bazikutana bwe nfuna kyansi eyogera nga tesinnaba kusalako omugabo kansooke nkulaga abakwesibako nga baganda obwo obudde oba okyabulina era ndowooza kwakyali kati oyo ye yali akulira iso yali akubagana ne Nombo Mayombo awamu nga bakwatagana awamu nga tebakwatagana eyo ye General Court Martial yali emyezi omusango alina kuwulirwa mu myezi 2 ne baguwulira mu myaka 8 kati ow'ebitogi baguwulira bwe batyo osuubira gwe owa bulijjo baguwulira batyo bakusaasira busaasizi okuva ne bano ba Olivia Lutaya mukama yabasaasira busaasizi ate nabo balina kye baba bakakola bagasoetonze sebo tulabiraga ddala nuupu yatukola bubi era ffe twalina n'emmundu twalina buli kimu kyonna General Court Martial buli enkadde buli chairman akola emyezi 6 mwaka gumu president asobola okumwongera ekisanja oba obutamwongera abaka balako ebbanga eddene yali Guti ne Eri Tumwine aye Tumwine nga ye tayagala kujja ayinza okuba nga bakola ennaku 3 wiiki najja mu lumu mu mwezi ennaku endala akola ebirala bitunga biteegi yali mu palamenti yali mupya okumala emyaka mingi ate nga teriiko voice tichairman bw'atajja tetuula niyo omusajja asiga ebifaananyi omuwooti okkulira kooti ebyamateeka bonna bachairman bemmanyi tewali yali ku lawyer emisango bagisala nga bataata basala egyewaka oba baba ne judge advocate yabalungamye mu byamateeka nti wano etteeka ligamba bwe biti oba ono si musirikale mumuleke kati bizingira wamu
judge advocate baba bagenda okukola ensala bagamba teeka ku kino ligamba bayitiriga naye kati ono abaddeko asembyeyo kati aliko abadde nyine awandiika ensala ng'abimanyi ngaje yegattamu mu kusala ate nga tateekwa kusala si tali pano kubali bali balonda abantu 11 kati musanvu gwe gukola kolamu bwe wabaawo mutazzeeyo mulala atuulawo yes n'akwata fayiro ya munne atazze basala omusango aliwo n'ataaliwo babuuza judge advocate naye ku pano yaabwe kuliko era omuwabi wa gavumenti naye mujaasi oyo yasoma amateeka yes njogera ku nkadde ebaddewo kuliko balooya nga 2-3 yes be bateekawo bw'oba bakuvunaanye gwe nga gwe abakuwolereza oba private yenna nga tolina looya akuwolereza naye nga ddala akuwolereza bya ddala oba naye bangi bawolereza abakiguumaza bawolereza naye awolereza atya mukama we naye nga agenda kuki kati etteeka lino eribaddewo ligenda kwongerako obulumi yes nti niwe bakusanga n'abajaasi ne bakukwata bukwasi ng'otambula naye n'akola ekizibu naawe bakuyoola ate bw'aba muganda wange kyekyo kyennyini aiding okuyambako bamusanze mu nnyumba yo nabaddeyoko ennaku zino ensangayo fayiro emu yali ya B23 eri GSM 068 bagikola 19 Desemba 2023 kuliko abasirikale 2 ne student civilian omu student wa university omusirikale bamuyita private OPO Reagan wa SFC omusirikale wokubiri private no Felix wa 27 wa SFC kakati bano babavunaana ne Seruwo Arnold omuyizi yali muvwaka eno side ze Ntebe abasajja ne bajja naga twagala nga ina special yavuga twagala kututwala kaawo yeeya naga sente bwezi nti tukwongeddemu tugende teyeekengera okumwongeramu kati bavuga ekitereke kye batwala nga kya muntu bataddemu omuntu bavuga mulamu babakwata baga nti ono mubadde mumutwala ku babakwata batya abasirikale baali babazize dda mubadde mumutwala kumutta era omusango oguliyo kidnap with intent to murder baali bamutadde mu case section ya gundi Penal Code Act ya civilian courts kati ono ali muli student yes bamuleeta tegunatandika kuwozesebwa ali makindi nagenze nembuuza kati ono student nanga linda kooti etandike tolowulira bali mu kooti bwona dda mujja ku complaining ojja kugamba abantu be bacomplaining tumujje ku cause list naye senga teba complaining abayina okuvunaanibwa butereevu emmotoka bagikutte siyiye sente zibamuwa nazo bazitutte bamusibye mukomera kati bano omuntu baali bamutwala bali Kitalya omuntu baali bamutwala yali Kitalya bana bamagye bali makindi kitegeeza baawula owa civilian ku mujaasi omujaasi kizibu okuteekaawo okujjako ng'oli beesigye okuteekaawo makindi oba mu barracks so ezine kooti zigenda kubeera zisindana mu kuwuliriza emisango oguganyi ngutwale wali guganyi ekyo kivudde kuba nti ne kooti zaffe eza bulijjo ziremeddwe okukwata emisango anti zirimu enguzi n'enguzi esusse kyomusango gw'ettaka gumala emyaka 15 nga lwaki gumala 17 bali mu kulya ssente nze nagula mu 2018 ngula ettaka Nakaseke eka 5 eyalinguza mutongole eyateekako omukono wa muluka omujulizi naye n'ateekako n'abalala kati ono omu ku baateekako ng'alinako kalitunsi ebikolo 10 ngula ogwokubiri ngendayo okulambula nga nti gino nno emiti gyange wanimpaddemu akakadde n'ekitundu kuba nagisimba mudda kibanja si kyange namugamba nkuwa akakadde nti njagala kamu kitundu konze giteme ngenda okudda okusasula
bacha yokubiri nga tasimbyemu Kalitunsi omulala eka 3 omuto ne mugamba ono simusasula wamusimbamu maze okukola ki ogula na kati Kalitunsi akuza ali asana munambaawo ataddemu n'ebikajja ataddewo ne tanuulu bwe lwembadde ntwalayo omuguzi nga bangamba nti omusajja talagika ninga osanga ennimiro yali middogo tanuulu nga zinyooka nengende wa brigade ya Luchamus bamusamoninga lwa 6 n'atajja muluka chifu najja n'omutongole najja nanga mwe mwanguzi ono nti ate okubiri akola muki ndi yesenzaamu kuba mulirwana woono mwaba muguzi ate mundi supposed kutunda manya kukuuma ate kati ffe tumukuumira nembagamba nina endagaano kwe nabawere emitwalo 5 bakuume mu covid naddala nga weeyi kati omusajja bamugambye taddamu kulinnyawo poliisi emukwate mangu nga tugendayo ku 10 ku Lwokusatu bamuwe beyiro ku makya bampe ekibanja oba nina beyiro bamukutte baganye mukwata lunyi tayinza kukkiriza mukwata ne bagamba bano abatongole nti bwabulawo mwe mugenda okukwatibwa atemamu ekikajjo yadde omuti byonna byono kubanga yenanyini kiki yenanyini kibanja kati waba justice wenjifunye mu nnaku 4 senga nagenda mu kooti ya linda session ate mugenda okumala emyezi 5 nti ate guno omusango teguwulirwa kooti gwa sente nyingi mugende mu high court ate noddayo waggulu naye ng'oli alimba ng'azimba weebale nnyo olaba obuzibu obugira nti president oyinza omunenya naye ate ku nsonga ezimu n'olaba nga ate mutuufu lwakuba nti ayagala abantu be bafune emirimu buli wamu abawana okukuba ebiraka mu Kampala nga tebabimanyi bana aba UPDF aba engineering brigade abatasobola kwezimbira ddwaliro liri nga nabo bapaatatana mulala so eno kooti Museveni yagireeserwa nsonga nnyingi emu kuzo kudaivatinga kuyisaawo kino ekya Political Organization Act ekya IPOD ekyokugabana ssente okimanyi nti kyagendedde kuli anti buli Museveni lwaleetawo security ku parliament ne muddukawo mugenda okudda nga waliwo ekiyiseewo waliwo baafuluma ne bazina amazina ebweru ne bayisaawo etteeka lya bujagaali libagabirako miliyoni 8 niriyita nga tebaliiwo abaaliwo abatono nga tebakyasobola kuziyiza kagabo ezamutawaanya ezo kagabo n'abalala 2 ababiri baziraga naye tebazizaayo kagabo yali brave principal n'amugamba zitwaleyo tujja kubaakinga lopo n'amugamba sinze nazikuwadde omusirikale wuuye genda ewa speaker n'amugamba nti nze sikumanyi nga MP zitwale ewa Igigi ani azirina kati ezaana kagabo okimanyi nti bamujjako miliyoni 2.8 ensonga eyo okuggwa ate nga n'ennuupu n'emuboola n'asibira mu MK n'asigenda mu PRU n'emuyuwa ku lubalaza naye ate bamugoba emisinde mu constituency ye bamutwala kaguddeyo kakati kino kibaakoze bano ennaku 4 zibaawadde mubagenda mu kooti bajja kuddamu bakigobe ne bajja kigoba nga ne kooti gibazizira nazo zijja kigoba kino kibagenza okuwaaba kibagenda okuwaaba bajja kigoba already waliyo omusango nze mbadde nkavalinga kooti bateekayo aba Uganda Law Society bateekayo omusango mu East African Court of Justice nti amateeka agamu Supreme Court yagayita kooti bubi yagala bagatereeze kati omusango nga guli mu kooti esingako tosobola ate kujjawo na kino kyennyini tolina bw'okijjawo kuba kooti section article ya 92 egamba tewajja kubanga parliament ejja kujjangawo teeka kiragiro kya kooti Supreme Court kyekoze eki kyesaze muteeka libagamba nti kigambo shall not article eyo naye bano okujjako omulamuzi omu omukazi yagamba nti abantu ba bulijjo basobola okuteekebwa mu kooti z'amagye under special circumstances nga basanze n'emmundu nabiki teboogera ku suuti teboogera ku ngatto engatto zonna zifaanagana omuntu eyalwanyeko nga bavuddeyo yabadde Muhammad Nsere yalwanye ku kyokujjako obukofiira buno saati etaliiko baaji ekyo nekikola ki singa babaddemu nga 3 bandyongedde okusazaamu of course buli muntu yadde amanyi nti basobola kuwangula
naye nga balwana ko batereza bali bakyakola nga tennaggwa ne president n'abayita baga tukomawo batuuka eno bagati aha ffe tukola na recommendation kintu twakimaze edda ffekka so kiri kyabadde kya Musezi yabadde alya mulambo gwe kabwoba togulye gusembere ebbali amagumba gakusaleme kukuba era kigenda ku 7 yabataddemu omuguwa kakati bano aba MP naddala aba NRA kuba NRM majority babaddeyo 3+7 ojjukira luli kutogikwatako aba NRM abakomawo baali 17 kubayisa togikwatako bonna babasuula ate Museveni ekyo tekimukwatako abajja abapya gwe ngaakoleka muna ebiganye ngaakusuula ngaaleka ne mu opposition ajjayo tajjayo kamya yamujjayo tajjayo nabosa tajjayo abalala bamawu n'abalala bamawu n'abalala abalesaawo nga kitengejja Abdul Katundu yali asuubira chief justice yali asuubira minister wa justice kiri mu mawu yamusuula Sale n'agamba oyo tamanyi njawulo mumuleke naye okumanya njawulo yaki ate njawulo eba yaki ey'ensimbi toyejjukira nti yakola kagundi ye komiti ye yagera nebuuliza ku sente zebatumya ez'ebweru eripooti ya banka ennene ne bazivaako ne bagamba nti bano baalya bilioni 6 zokka ebibiri plus nga tebabyogerako Museveni n'agamba ezo muziveeko ngenda kuzisasula yazisasulayo waliwo ayogera ekigambo gwe ng'ogamba akikoze nga bwe ngamba nti ngenda kusasula emmotoka ya Bobi Wine milioni 3 izo muzireke bw'ayogera gw'okola follow up abasiraamu balemera ku muzikiti gwa William nga bano ba Drake baguguze Bosco agubasibye ne bagugula Bosco nga bakyalwana n'omugenzi eyafa Muhanji Yanga Drake nabagamba nti ogwo muzikiti mugyeewo entalo z'abasiraamu ngenda bawamu sente nakati tabawanga mbagamba yabasasula ze yabawa tezaali ate za poloti na bizimbe yabawa kontono ne mufuti n'agabanako yazitwala na mujuba ng'alinga akutese ate mufuti n'afunako ensenene ate yali yatunda already kati nze nkubuulira kati omuzikiti ani agulimu gukyali mu basiraamu ba Drake bagwesonyiwa nakati nze okumanya nti Drake tebamusasula Yanga antumira omwami bamuyita Musoke nga nkyali ku Soloti yajja wange waka batuganye tuwe ettaka lyaffe president batuula baliremeddeko bagundi abamuhanji ng'olwasolooza ye Nagagga Hassan basajja balaba ku lwamuhanji omugenzi baali bagenda kola final agreement muhanji babawa bonna State Council State Council bwekuwa omala emyaka 5 oba todevelopinze ekujjako kati State Council yagwayo bwe yabajjaako muhanji n'asangibwa nga bamusibye bano ne basala amagezi ne beesabira bokka Yanga nani ne Drake ne babongera ne bazimba onavaayo nga talina kifo naye nga yali nabo ku ntandi kati Museveni abagamba musajja mu musasule y'akantu mutwale ki naye nga bagenda kukola minutes ezisembayo babawe ekifo muhanji n'akola ki n'afa twagenda nga yawo mukuni n'akwata milioni 2 muziwa abamawulire nekubako paka we nabuuza Yanga kyekiraga nti Museveni yabawa nandaga empapula nembuuza Mariam Namayanja akola mu lands twayobanga nnyo naye ku ssimu nagamba Museveni teyagaba ezo minutes zitwakolanga ki nimbagamba temulina ttaka temulina bwannannyini zino minutes zaali tezinakola ki kubeera approved naga nti ate nga Attorney General Deputy Attorney General yawandiika nti batuwe kati nembagamba nti mulina kye mutamanyi Attorney General yali akola ne company yali Kasirye abaali bawolereza ono omusajja principal accountant wa OPM Kazinda ne mugamba nti oyo omwami bamukonaivinga n'afuna akantu kwe kugamba deputy we nti gwe wandiika
kati bw'awandiika agamba bali nti ekipapula temukikkiriza. Deputy wange kyakoze eki kyawandiise ne mbagamba mumanyi ngenda bawa shortcut nakugamba ndi muyambi mu bintu ebisinga bagamba etya njagala miliyoni ezi nya Kadaga abawe ettaka eri ezimbe byamu ng'ate gwe kenyini omusiraamu ogaba omuzikiti kugende ebyo tebiri ku muzikiti muzikiti guli walala bino ebizimbe biri wano nga ku paaka eya taxi kati ewali baasi n'endala walinga ku platinum n'endala side eno ku mini price nga muwala wa Yanga ngamba nti oyo ayagala kutubba Museveni tatuwadde kifusiraja agambe mbu Kadaga atuwa Kadaga ye ng'akigabangaani nawe kuba Kadaga akigabangaani sipiika agaba ettaka lya gavumenti Yanga angamba ng'ayita omusajja bamuyita Simanyi Buffalo nti katuteekinga risiki omuweeko 2 nga bazimba nga ngenda njogera ne Kadaga waliwo ekipapula kino deputy yabawa niba ne bagaaniddemu bano nangamba genda ogambe mirundi tamale waliwo tamale mutabani we tomanyi ye legal officer wa parliament otegeera John kati John antya si mukwano gwange omugenzi kisaawe nga ndaba omusajja wa Ssekikubo mukwano gwe amagendo gamba omusajja ono akola ekiki papula kino speaker agenda kisayininga watuka ku John ngagamba aba abasajja bayanga bandye miliyoni zange 25 da sinza bakolera kintu kyonna jako nga bazinsasudde nga nziyayo abasajja nga mugamba omusajja mwamuluma sente muzimanyiiko ntuzimanyi nga bazitwalayo baziwa n'oyo omusajja wa Ssekikubo miliyoni 25 nga kida draftinga nga Kadaga ateekako omukono nti abawadde kyatwala ennaku ezi nga bamuyitale bonna bavuddewo n'agamba oli yawandiikanga deputy ey'ofiisi ya Attorney General mwino girespectinga mbawadde ennaku ezi nga bavaamu nga badduke batwala kiwedde nga bakitwala kati nkubira abasajja balabanga nga tonteeka mu bintu by'omugenzi nabivaamu dda nabibawaayo ddada nga baŋŋamba katumale okusasula abasajja bano nabino olwo bazimba ebyo ebizimbe bibiri awali petrol station waliwo tatala wano tunudde mu Kikuubo nene tunudde ewahamu babimaliriza katumalirize wano tujja nakati tebampanga sente balance abo basajja bayaayi saka nti okuyamba kulungi naye kubi ate ettaka nga balifunira ku bwereere naye nasirika bandi awo nga babanyagako ettaka ewa Kiso oli bafuna ettaka balitunze baliguze omusajja ali awo mukyala ali mu Kikuubo oli omugamba agamba nti nze banzaala wano ettaka si lyabwe n'amalaalo gaffe gali awo nga musooka ngamba nti omanyi ti tuyambeko ettaka lino balitwala tugenze wano n'emmotoka zaffe zatuteyo poliisi yewakise zikutte konze luli mwannume miliyoni 2 ze muba mumpa ngenda kukolera bwereere kino nzaagala mu kashi sizakubanja esirajo yagala sente nedda sizaagala mu bubi ekizimbe ekyo ku miliyoni omanyi sente nti baali basansanyiza mu bamawere miliyoni ezisooka mu 15 kati nze mbagambye 4 mbakolere shortcut omuwala agamba sisina busobozi butuukirira Kadaga abaweki kumbe Kadaga munywanyiwo vako ku munywanyi ndi silent advisor political advisor ng'ekifo ina kyamaanyi nnyo kyamaanyi twakirimu 5 omu yafa nina kati mukyazibojja sente ate kati gyali Museveni teyatutemayo nakimugamba nemugamba mweni nayo omuntu omu kubanga Kadaga oyo amanyi nti siri wa NRA naye ate akolagana naye nange okusinga ki oli wa kibiina ki nze ndi ku lubalaza lwa Nuupu toli munda nkuba tenkuba balwana nensirika musajja nga waliwo nnyo wa SDP nali wa DP okusooka nudda mu SDP kati oli ku lubalaza twagenda mu delegates conference Makindye East nga tulonze ebibajjo 2 ekyamabike n'ekya Charles kyagaba nga nze ndi mu kyamabike netuuka okulonda Sebaana ne gwe yali yeesimbye naye
bone omumanyi muya yali MC nagamba nti mujja kulonda mumale okwesortinga ne twesortinga Professor Sempebwa yali kalabalaba okulonda nagamba bano engeri gibesortinze bombi mbaleke balonde kasita constituency eri bayagenda okulya lanchi okulonda president bwe kwatuuka nagamba nti nga kuwedde mwe temujja kulonda bifo birala kubanga mufunye president ngava Makindye East ajja kubatabaganya okulonda mu kwesonyiwe tiyatutabaganya ne tutandika SDP Mabike naye n'agiguza Professor Bukenya kati Bukenya yagiguzana Kenya bagimujjako yali ya Nabila bamuguza mpewo naye neti yagifuna bano bagyeddiza akyagirina kakati koti basho eyo kyobula nti ekola esobola okuyamba yakuyambye olukyambuzi yakuyambye munaku nnya ne koti masho esobola ate tuteyo abantu abawera ne bayambibwa abalala nga koti ziba waliwo omukyala ali eyo myaka 68 ali eyo Bungereza ettaka liri eyo side eno Kigo yateekako lawyer yamusomesa n'afuna ne PhD ku ssente ze n'amufuula farm manager neyekubana n'abantu bagamba oli yabawa ttaka naye n'atwalako erimu balina services yakola tugenda okunoonyereza nga omuntu aliyo wampewo bamukwata nga tali nayo kati ng'omulamuzi agambye bayimirize okukola ebikolebwa omusango gumala okukola ki okuggwa omulamuzi bw'avaawo ne wajja omulala n'akwata fayiro naye n'agiddukamu ng'emyezi giweddewo ena ne bakomawo n'akola order endala n'agamba oli yakola order yagikola mu bukyamu netawansonga ne bagamba kati abo bagenda kudda ng'ate olwaddusaddu alabye mukwano gwange Council Nalukoola amugambye nyambaako teekako kavyeti ku poloti 5 namuwa obukadde 15 yateekako koemu namuwa obula 92 n'agamba yo oli agamba teyakola mirimu Nalukoola we namubuuza agamba nti anze yangoba ku mulimu nemugamba ate Nalukoola Nalukoola si mwerufu simanyi nze nkubuulira bye yaŋŋamba ate sirimba ate kuba mukwano gwa okimanyi nti mukwano gwa mukwano gwo naye nga sente azirya bw'atyo nze mu kugenda mu nuupu namusiibula naye mu kugenda eri yambuulirako era naye bwe yali afuna sente ezo yakubuulirako ate kati nze sikola mu ofiisi ye nkugambye emisango siginoonya bwe yali agenda mu nuupu yakubuulirako bwe wali ogenda nawe wamubuulirako bwe yali afuna sente yakubuulirako si buli tateekwa kumbuulirako ndipata nawe oli bw'aleeta omusango kinkakatako okumubuuza era bwe namubuuza 92 agamba watwala nnyingi siza kyava ŋŋamba nti omanyi njogerayo aga Siraaji sitera kudda mu mawere bannamawere naye gw'oli mukwano gwange omuntu wakutwala n'akugulira engege ennamba n'olyamu eriiso oba osobezza oba n'omusango ye yali aliiso kati 92 ndowooza lyeriiso saakitegeera naye nekyovulaba nze saagalira ddala balooya kakati ate nze mbaagala kuba bembaddemu n'abalamuzi mbaagala mbabaddemu nnyo naye ekizibu kiri nti oyiga buyizi mbeera nze siba na musango gwa ttaka gwange ne ngutwala mu kooti eza bulijjo wakiri ate awo ngugutwala mu kooti masho eyo si kooti masho special task force ku by'ettaka Lukyambuzi naddala abatalina ssente ekitegeeza nti president wamusiimye okulongoosa mu tteeka lino ery'amagye nti kooti eno ejja kubaako kyeyamba namusiimye ku ky'abamagye banne ne bali abadde bafuna 13 basiviliani ekyo kyanjawulo ekyo sikikkaanya nakyo civilian kisinziira kyabaakoze bano blanket nkubuulira nina emisango mingi gye nkavalinze awo abantu ba bulijjo naddala bano kati abanuupu n'ababibiina ebirala batutte mu kooti z'amagye omuntu n'akusanga ne t-shirt emyufu n'akukwata n'akusiba nti olina ebifaanagana nga takutte wa UPC naye ali mu kimyufu badde tibakwata bareti nezi overezo waliwo ekisukka kyomuntu ataddeko n'amayinja nga kuliko n'amayinja ali n'amayinja bakozesa mapeesa ayambadde ekigundi kiringa kyawa traffic inateekako n'emiyondo kati womusanga ekiro omwawulo otya kuono kati ngono owa nuupu yali wali nga alina ne radio call ayambadde emiyondo naye kati waliwo okwambala esaati yo myufu nga tekuli kintu kyonna esaati emyufu oyambadde suuti yo ya green nga baga nti tugende bagala twambaza masanja ekyo kyazze luvannyuma nga
gundi akoze eki Nsereko atuyambe nga bwe babijje byonna ng'ogyeko Nsereko kyeyawakanyizza nga draft we yakolebwa committee bwe yayiseewo naye tewali yagiwakanyizza aba opposition okufuluma batufiriza bingi oluusi bibandibadde bakoonako oba aba bafulumye babadde bakimbuyege nga tebasobola nakwogera ne bibandizzeeyo ebintu biri bubiri pressure yabaddewo baadde basobola okufuna kyebaafuna ku mwanya kitya nga bayise etteeka bajjawo UCDA baafuna embooko bajjako amataala n'abamawulire tebabasibira awantu okumala essaawa ezawera 5 yali ayagala okufuuyisa yakola ki kati bano badduse kibooko kati nabana abeetumiinkirizanga nga bajjeeko amataala ba MP bateekako amasimu mubakuba baba bakuba embooko omu baali bagenda namureepinga kiki si kyekitute gundi ku kitanda ogwokubiri malende bw'opimamu nga baali bamureepingirawo mu parliament eddakiika 3 ze baamazeewo bagambye sipiika nti polosesi eno tetuukiridde yimiriza ki kati bwagaana nze sibanenye nnyo naye abasigaddeyo bo era n'okuyingiramu bayingiddemu nga bamanyi bagatuusa ki kyansinzeeko ne babalekera blanketi gundi yaabwe kati ki ekyabadde kibaleese tebandigidde ddala nga bwe bataagenda ggulu batudde ne batugamba nti bagenda kugezaako era Loopo yayimiridde n'agezaako ne bimulema n'aduumira nga Nsereko yasobodde okugezaako n'abituukiriza Nsereko agwa luuyi ki independent naye ng'alininga ku opposition gw'omuteekayo alininga ku opposition ate semujungana mukulonda kwa 2021 nawulira bafuutusolujja ba NRA bagamba batuwadde miliyoni zaffe 3 badde baziwadde ne baziwa Nsereko bayinza n'okuba bamuwayiriza naye teyakyegaana nga instruction zakuba nti asobola okuvuma omulala yenna nga tavumye taata we Museveni mu byobufuzi yaba taata we taba taata we Sekikubo omwana waani oyo wa Museveni ate Nsereko Nsereko sinyo ate barebo MP abasatu be baali bagobye mu parliament Kadaga n'abaga nti temufaayo batewadde wano n'ateekawo ekifo Mbwate Kamagwe nalaba alumba president naye ate si independent Mbwate Kamagwe bwenaaremu ate toyinza muteekayo ku ssaawa eno so kyeyakozeeko yakoze ye bamuyita Namagwe tosobola muteeka wano oba eri naye yalwanyi yalwanyi okusinga Loopo eyaduumi ate yalwanyi ng'akimanyi tagenda kudda ku bwa MP naye yayagadde okulekawo omukululo ayagala bwa president atukoze bubi nnyo okugenda ku bwa president kubanga manyi ne wa president akalulu kali tekagwera mu kooti anti nakatera yogamba tabala yabala sente ayinza okuba kyabazze ekisinga kino kubanga sente ezo ayinza nozifuna omulundi gumwewuza mubaka wa parliament Nsereko nze mukwano gwange ng'omuntu emyaka 5 ebimu byayogera binsanyusa nnyo president ayinza ozimuwa omulundi gumu omusango okujjako ekiyaleeta ekya social media ekyo kyesaamuwagira naye ono omusajja yali omwogezi w'ekitongole kya Saidi tuyine tumwine katumale kino tumalize kino tudde ku twine etteeka eddala eryayise eri iPod speedi girajjiddeko anti lyabadde liwerekera kuli bagikwese muno wansi jjukira baali bakkaanyizza sente za iPod zino ebitundu 15 ku 100 bajja kuwaako ebibiina ebiwandiise byonna ebiwandiise ebiina certificate zisigaddewo bazigabane ebiina 6 ebiina ba MP kyenkanyi tegere ekintu kyenkanyi NRM ligyetwala Lions share naye kati zandibadde nga biliyoni nga 10 bali bantuteko 15 abawandiise abo bisobola okuddukanya emirimu gyabwe kuba mwaka ogusemba bagabana kyenkanyi kati Museveni sente z'engeri gye zimubuze n'aleeta etteeka lino nupo evuemu ng'egimanyi egenda kuba arrogant ereme kujja akajanja okujja mu kiiko olina okubeera mu miitingi zaabwe ate nno miitingi baganira bwera abantu emyaka ena tebannatuuzaayo luki balina okutuuza emirundi egi
buli mwaka tebatuuzanga naye batuuzaako konupu negana okugendayo yagaana omulundi gumu kati bano abatatuula obavunaana ki kati Museveni sente zonna azaagala azikole ki azitwale azigatte ku kiro mmoyo okugula akalulu era kati emisolo gyolaba emipya egya trafiki fine weziti tezikomye kufa zigenda ne mu bakadaama n'ebipapula byonna kati kadaama olaba bakubenda oluwali baagala kubajjako kamu kitundu omanyi bakadaama abali ebweru buli mwaka zibaweereza muno zibaweereza bazisala naye nabo balina okusasula nga bali eri anze bwe siziwa ate kati toziwa oba wayitawa ku airport sasasula ebisanyizo byonna kati omusolo guzze gukukwatiddeyo olina okukola ki okuyingira eggwanga osasula kati gw'osula ndagawo omuntu yo nga bagenda kutandika 27 nga wagisula teggwangako olina okusasula emitwalo gaaga abaagasula bameka abazitaddemu mpola akamyuku wente teziriyo gyeziri bagenda kusasula 2 egyo gyonna misolo Museveni ayiiya emisolo ttaka agenda kwongeza emisolo buli kimu ayagala sente za kalulu kati genda ku twine tumaliriza kakati lwaki sikulirangako ng'oyogera kirungi ku Kayihura kizibu ki kyemwalina ne Kayihura buli lwoleeta ekintu kyonna ku Kayihura obandula mu banduli nayogera ebirungi bingi ku Kayihura waliwo olunaku lwe baamuwaayiriza nti atambula ekiro zinamusangako ekiro ng'alambula Kampala ye yennyini physical Kayihura waliwo lwe baamuwaayiriza nti waliwo ekizimbe kye baali bazimbawo nga Cross the King nti akirambula buli ssaawa 6 nebaga nti Kayihura abeera ku security ekyo si kiki ne bajja bamuwaayiriza gundi n'amuwalampa nnyo n'asukka waakoma ono yagudde akalulu ka NRM ow'erubaga owa 220 kitatta yagudde bamugyewo ani yamukubya akalulu munne waliwo NRM ne mugamba kitatta omuntu eyakutwala n'akulaga ensi n'akulaga newa president omuwako ekitiibwa oli jeno oli kisaati olinyidde wano ku ssaawa ya Queen olala n'alumba minisita wali wakiseka nze nva wa Museveni kino kituufu lumu ne mugamba ku mpewo ne mugamba kitatta bw'oba olinyidde ku ssaawa lyako ekikyo otambule kino ekintu si kikyo era kyatuuka ekiseera nga ndi vice chairman nga tusolooza ababooda akenda nga chairman wa stage yakatuleetera nalugamba bali balwadde tebasasudde abasatu omulala booda yakoonye ne mutwala eziriwo kitatta bakuba Museveni akanaga nti abana aba opposition aba NUP bebakumazeeko akalulu babajjako sente ababooda ne bakukyawa Museveni nagamba nti mukwata ku booda zange omusolo ogwo nagukola ki nagujjawo kitatta omusolo gwe yasolooza ku babooda gwattiramu n'abantu ne booda ne baziwaamu muganda we tebamusingiza wali okukuba dokita gwe baayokiraawo kati musanga kugenda kooti masho ajja ne yero mugamba gwe atanyiigako musajja akusibye ebbanga liri ne Kayihura gwe bakusiba naye bamutadde gwokyajja ne yero olinyiigako ddi ate olwo nga bakazi be bambulira nti ebintu bye babinyaga simanya ennyumba zaaliwo banjaga ebintu byonna balooya abantu ababbi bakusiba batandika okutunza ebintu ojja kuvaayo leeta zino kati musajja wattu oyo n'akola ki naye Kayihura ng'omuntu yali soosi yange w'amawulire era bwe nali nkola mu mawulire amawulire ge nafunanga ag'amaanyi gaavanga ku Kayihura so siyinza kukyawa soosi yange ate siyinza kugamba nti alina kye yakola yakola yanazanga abantu abalimu obujeemu n'abanazaako enfuufu ono mukwano gwange yakadde okuva mu komera e South Korea Kidandala bamutadde meya nawulidde gundi agamba nti yabiyingiddemu Nobert Mao ateeka okuba nga yabiyingiddemu nga bwe bagenda okuyingira ne gundi bayinza obutamusibirayo Justice Mugambi Lydia mukwano gwange ebyo babadde bamusalira waliwo omwami gwe n'adde ndabye investigator nga mukwasizza bba nga agenda kukola apiiru ng'alaga nti obujulizi bali bwe baanoonyereza tebaatuuka ku siini eno mu Uganda bwalimu ebituli bingi naagala kuwandikira Museveni bamukkirize amugire ne wajjawo nakino ekinaasooka kye kinaayamba Lydia Mugambi Kidandala Mambi yamaze n'akomawo mukama sinamulabako nanoonyeza mukwano gwe era yali mukama wange Kijambu
South Korea nesazaamu ekibonerezo. Simanyi bwe yavuddemu naye wateekwa okuba waliwo. Nawulira mawa agamba agenda kiyingira mudoza yakiyingira. Bw'aba yakiyingiddemu yakoze bulungi.